natekayo show yange emyezi ng'ebiri emabega ku Afro Club Kasangati enaku z'omwezi nga 5 ye Saturday yawedde jjo naye kyannaku nnyo era kyakweraliikiriza nti polisi ya Uganda yazze ngeri wamu ne military patrol nga 3 ne bajja ne bastopinga show yange fenna teri atakimanyi mu ggwanga nti tubadde mu lockdown nga tuli mu COVID-19 era nga president yayisa ekiragiro ekitatukiriza kubeera nga tukola fenga bannabitone naye wakati mu mbeera eyo nze ndi musajja munaku ndi musajja upcoming nze mbonaabona n'obulamu bwange nze mbonaabona ne music wange nze hasolinga okulaba nga nange neetwala mu maaso naye kyannaku nnyo okulaba nti ngezezaawo okweterawo embeera esobola okwesitula neetwale ku ddaala eddala n'okufunayo kasente kuba balandiroodi batusumbuwa abaana baffe bali mu masomero tulina family police erina allegations nti nabadde ngenda kuhostinga Bobi Wine ne Besigye naye ebyo ebintu mu ggwanga birina okustopinga twamala okulonda waliwo ne president aliwe yalayira n'okulayira so bali Besigye is my immediate neighbor nze nsula mu zoni bagiyita Kiwalimu Besigye asula mu Buyinja ekitwawula luguudo olukirire wa Rosemary Seninde oluguudo olwo Rosemary Seninde namu invitinga ne CDF mbadi ne muyita Gatrudu Njuba ne muyita abantu bonna ne mbayita ebintu by'obufuzi bigenda kustopinga ddi mu ggwanga kuyingirira buli kimu kyetukola nze ndi politician nali ngenda kwesimbawo nafu bwa MP ongambo nti mu mikwano gyange temusobola kubeeramu Bobi Wine oba Besigye nga Museveni agenda ewa kusaasira n'agenda n'ewa Bebe Kulu n'agula ne CB n'agulya n'abantu bbiya bano abalala bo tebali entitled kujja mu shows tebali entitled ku participatinga eggwanga lyeyawulamu nti waliwo section ekola kino waliwo ne section ekola kiri nze nange ndi musajja hasira nze nina endowooza yange politikale naye ate nina bafaani bange mu bafaani bange mwe muli Bobi Wine gwe njagala atule wali muyimbire CDF mbadi muyimbire Rosemary Seninde muyimbire Kanokiza Besigye muyimbire oba Bobi Wine omuntu omulala yenna so the show ngojeke my question is isn't a politician supposed to be a fan for music tolina kugenda mu kisaawe nga Uganda esambolawo omupiira politics tugenda mutambuza everyday tugenda mukomyawa so ndi so hard polisi yazze nejjako ebidongo byange ku stage negoba abantu bange ne bakoze fujjo lyabadde pitirivu nnyo ne mbagamba nga siriiwo bandi ku masimu ne mbagamba bannange I am the owner of the show don't temustoping a show yange nga sinajja bagistopinze tebali naweya oba nina clearance oba sigirina okitegeera naye nze nayogedde n'abasirikale ne mbagamba bannange sirina sente nayogedde n'afande bamuyita mu junior wa operation ne mugaa sirina sente I can't go through that criteria byagenda kawempe kusasula mitwalo 5 sasule town council sakubye poster sakubye bana sabade na flyer nga we mumanyi mwenna embeera ffenna ebadde tutwala nga ne sente tetuzirina government yena n'abantu beyawayo ku sente ba artist abakabi mu ggwanga naye ffe ba upcoming yatuwaaki kati okukola process eyokumpa license enzikiriza okukola kyabadde kintwalako 1.5 million kati nabadde ngenda zijja wanga sola nakuba ipande bya mitwalo 5 ngeyo y'abakuumaddembe abalemeseza show nga kitebeezebwa nti kigambibwa nti balowoozeza nti oba oli awo Bobi Wine yabadde agenda kujja ayimbe ku sheeyo naye nze kyeŋŋamba nti ekiseera nduza kirina okutuuka ebyobufuzi tubize ebbali eggwanga litambulire ku footing yaalyo tetujja kujja buli kaseera nga twekwasa nsonga za byabufuzi abantu ebirimu gyabwe girina okutambula waba bw'osazaamu show bweti abantu bangi bobaofiiriza sente zaabwe ate zitagenda baddizibwa abategese show baba bataddemu dda sente zaabwe nyingi abaza okugira baba bataddemu dda sente zaabwe waliwo abantu ababeera mu show nga bali mabega abantu baguze obuntu bwe baze babutundirawo abakazi abanaku badde tebakyakola bakwasiza busente asobodde buswiti we ajja butundirawo abamaze kutusiika capati n'ebirala nga bamanyi nti abalabi bwe bajja kujja babigule nabo babeereko bulungi kati neyategese ekivula aba yataddemu sente ze nyingi asasudde abayimbi asasudde ekifo alanze sente zonna tezigenda muddizibwa ate ngaoluusi ebintu babikolera hiyase nga lugambo bugambo nti gundi agenda kujja issues ezo zaaliwo nyingi mu campaigns oba mu biseera bya campaign so that maybe then it was hot mu politics. It isn't the case now, so tugamba nti abantu baleke bakola ebintu byabwe era Bobi Wine byandize n'ayimba abaleta agenda kujja kukola bulabe sigamba nti yabadde agenda kujja naye nga ndiwe yandibadde asobola okujja n'ayimba era abantu bandibadde basobola okubeerawo naye ndowooza oba oluusi bakaba baffe abakuumaddembe bakisussa yaffe nayo erina okulaga obukugu bwayo at one time nti weba ekizudde ekintu ekyo nga bukyali baba basobola okukigaana nga bukyali before people going to these losses
tebesobola okubagamba nange we've had ABCDE ekivuto mukiteekayo prior to the day nga naye kati bakikola balinda show saawa zaayo zitandika okuba dispassing abantu baba balazeemu awutali bwa professionalism bulungi nenze nekyendowooza ekirala nti twandibadde tufuna harmony mu bintu bino Bobi Wine byandizinga omugenyi omukulu nebisijja byandizinga omugenyi omukulu these people can come babeerawo era nebigwa bade tebalina kyamaanyi kyebagenda kukyusa abantu bwe banajja ne babeera abagenyi abakulu oba president bugenda kuva gye buli budde awalala nothing so zendoza we need this harmony abantu baleke bakole ebintu byabwe it's time to put politics aside abantu bakole